Kakati bino ebintu twabitegedde. Twawuliddeyo Nokia, twawuliddeyo iPhone. Kati goli Samsung. Nze ndi charger. Nkugambye otegeera tokolanga ensobi noyingira mu dduuka n'ogula essimu n'otasaba charger. That is the only problem. Kubanga oyinza otuuka ewaka n'essanyu lyo na buli kimu ate nga charger wagyerabiddeyo. Watu watumanyi kati mwena abasigadde mu 15 awo. Wakutedde ya Samsung. Kati charger nga wenafuyiza. Munnaye ogiraba obugonvu bw'olujegere ge maanyi gaalwo. Nze charger kubanga they need me kwagala butayagala Mr. Charger ndi wa mugaso nnyo kati essimu teziriiko muliro ezo ate nze charger balina okunoonyako waddeki balina onoonya charger otegedde basobola okucommunicatinga n'okunyumirwa naye kati saawa eno ne charger nayo omala okunoonya ekintu nga tokiraba charger nayo baginoonye ejja kuba lugogo nga 15 September. Charger eno charging aga amasimu erina kuba lugogo nga 15 September. Okitegedde kubanga I am the charger. You are the charger? Yes. Gwa pika. Ze bapika mu omuliro. Okitegedde ate munnange kati charger zino oziraba. Charger za njawulo. Eriyo charger ewulira ezi charging amasimu ne gajjula ne gasukka mu 100% ate ne gazimba buzimbi. Okitegedde so kati oli ayinza okyagingibwa ate nakola ki n'azimba so begendereze essimu ezo zemulaba zonna nkadde otegedde naye charginga yo mpya weeri okitegedde egendo zikyaginga ate tekitegeeza mbu kuba enkadde zikola naye nga charger ino kola ki ozikyaginga. But the charger is very cheap. No problem. Yeetaagibwa ya mugaso nnyo. Omanye bei ya iPhone. Gomanye bei ya charger ya iPhone. Otegeera bulungi. Waliwo obucharger buli buno obutachaginga. Otegeera ne nze fast charger. Waliyo kye bayita fast charger. Obanga okula chargers. I am the fast charger. Abakyala bano tugemete ogenda bawasa bonna kuba charge eyingira munda. Ndo obitegedde kati wajoolaga eyo. Ogenda bawasa. Ate nga omulala tayagala abasajja ate nga omulala atali ku gundi obadde kita charger ne charger ya rais simu. iPhone ya bei Nokia simu yali tezanyibwako nga original phone kati gogamba oli charger ate nga ya rais. Na golwaki ogamba mu charger ya rais go yagala ya rais eriyo kye bayita fast charger. Okitegedde ngeri ekyagingirawo ejjulizaawo nekirala ekindeeseza kino gamba mbu charger okitegeera you can be with the phone but without the charger eyo teba simu okitegedde you can be with the charger but without a phone tewabawo combination kyeŋŋamba nti mu music industry buli omu yeetaaga munne okitegedde wandibanga gwe weeyita mbu gwe simu okitegeera naye tolowooza ne ku charger togamba mu simu ejjirako ebintu bingi ejjirako headsets ejjirako charger buli kimu kya mugaso so nze okugamba nti nze ndi charger gayinza okuba nga ago amasimu weegali naye nga tegalina charger so charger kyenvudde gamba mbu charger oba bagala ofuna charger fast charger 15 September eri lugogo bajja gisangawo awo nga emyansa eri ku green eti bafune ku ki amasanyalaze ffe tuli okay Nyamala production gye tuli era ebipya bijja. Obange omanyire obeewo ebigwa mu industry nga tulina banoonyako. Biki ebiguddewo? Ebyaguddewo temwabirabye. Sheebah ne Cindy ennaku zino batabuse. Balwanye. Bagala Bato? Ate kibiki? Bato yebeetya. Bato ndowooza okuyimbanga ono ayimba kusoma ayimba mulimba lumu n'omulala n'ayimba muno ayimba muno n'omulala n'ayimba. Nga bwogamba motivations kigere. Ku stage emu. Bayimbe bato eri etya. Sheebah. Yategese ekivu. Owamu ne Sheebah yakitegese mu kifo ky'ekivu. Ani yasooka? Sheebah yasooka. Okola batya? Okutegeka ekivulu. Okuleeta ekirowoozo. Oli ye n'asasula. Cindy n'asasula. Ono yaleeta ekirowoozo? Ono n'asasula? Ono n'asasula ekifo. Oli teyasasula? N'ateesa ddeeti biki byonna. Si wabi. Mwena basobola okukolawo bombi. Ludda wa bakoleddewo? Awo wonene naawe. Awo wonene. Kololo lunene. Waliwo helicopter wezigwa n'ennyonyi wezigwa. Entono. Ennene wezigwa, ennene wezigwa n'helicopter. Kati bo benenyi be setting. Oba Sheebah akolera n'ennyonyi gye zigwa.
oli nakolera helicopter jezigwa kyekyo kiryoke oba Baiza byawulamu baiza shigundi sindi natandika misana sawa 3 paka 12 nafu navaawo Sheebah nayingirawo ne tupima abemisana n'abekiro bani abasinzo obungi nakyo twagaza abasajja bagambye abasajja ki bwe mutyo mulete empolana mu bantu ebyo ojja kwogera nabyo kubanga ojja kuyirabo nomine yakati ojja kulaba negundi ne wina asobola okuvayo n'agamba mbu yes ayiteero buli omuntu fetukuze ati kyaliwa bulimu owezeza emyaka emeka mukama waabwe yinza nyingi 29 nze ensibye 3 naye nti mukama tumwebaliza kati buli omu waddembe okuyita kati bwebanga ye olya yeyise iPhone Sheebah then yogerako ne Sindi yesimu kikaki kwa ebintu bingi oli ajjagamba ndi mpologoma omulala agambe nze ndi kangaru omulala agambe ndi kamyu so enze ensonga nga ffe bakomedian omulala ajjagambe nti ntalumbwa ayinza n'okuyita mu bibuka omulala n'okuyita ennumba omanyi waliwo ennumba ni kalalankoma nobawe entalumbwa n'enkulunga mazi kakaliwaako kana kawunye nnyo kazinga obusa ne kabwete obukalwana kakuba busa oba bakayita batya mu luzungu nkulunga ki fisirola kazinga obusa ne kabwete fisirola